Kadama TV kojja Matenga bulijjo kojja Kadama TV kitalo nnyo ekya Kadama eyafudde omuwala gwe bayita Patience Aluko afunye omukisa. Kadama TV yaŋŋambye nzije nnyonnyole ku kirwadde ky'ensigo era nga Kadama TV bwe yagambye omuwala we bw'omutunuulira olabanga okuzimba okwo kuyinza okuba nga bambi ensigo ye yali yalwala. Waliwo n'obulwadde obulala obuzimbya naye okusinga etera kubeera nsigo nga erwadde. Jjukira nti oyinza okgenda ku medico naye mu medico ate ze tukola wano nga tonagenda bweru temubeeramu medico eraga nti nooba ensigo yo nnamu oba ensigo y'onfu. Tugenda kwogera ku nsigo. Bubonero ki obulaga nti oli mulwadde wa nsigo ki? Bubonero ki bwewalirabiddeko n'oyanguwa mangu? Ddagala ki lye tusobola okukozesa mu bwangu? Era bintu ki ebyefaananyiriza ku bulwadde obwo? Katutandike n'okunnyonnyola nti ensigo kye kintu ekisengejja mu mubiri, kisengejja ngamba obukyafu. Kati mu kusengejja muno kitegeeza bw'eba eremereddwa okusengejja ebintu ebyo ensigo, kitegeeza omuntu ogenda kubeera muzibu. Kubamu kuba ekifaananyi ky'akasengejja ng'osengejja ebintu by'oba okubira mu blender byonna nga bifuuse buwunga waba okubye butunda ng'obwo. Bw'osengejja n'obeera nga ebyowansi bigenzeemu nnyo n'oddamu n'oyiwamu amazzi. Amazzi gano gagenda kufuna ekizibu okubeera nga gayitamu mu bintu ebyo ebikutte ng'ebiwungawunga. Ensigo bulwadde bubi ate si bwangu era gye buggweera bwe banti bakukyusizza nsigo kizibu nnyo okuwona. Katutandike ku bubonero bw'okulaba nti oli mulwadde wa nsigo. Kuba bakadama bangi kyemmanyi abayinza okufuna obulwadde buno naye ate bw'obwanguyira mangu n'omanya nti ndi mulwadde wa nsigo bane munzizeeyo oyinza okwesanga Katonda asobola okuyamba n'owona. Mujjukire waliwo n'omuyimbi waffe Evelyn Lago naye agamba yali mulwadde ensigo naye ennaku zino agenza addamu kuba omukyala we naye atobye nnyo n'obulwadde obwo bw'ensigo. Oyinza okufuna chance n'ofuna omuntu akusaddaakira ensigo n'obeera ng'owona. Buno bwe bubonero obulaga nti omuntu oli mulwadde wa nsigo. Okwesiiwa oba okwetakula, ebyo bigambo biri bibiri. Kasita obeera nga omubiri gukusiiwasiiwa weetakulatakula oyinza ke kamu ku kabonero k'ensigo. Ate sigamba nti buli yeetakula era tolowooza nti no kati gwe abadde yeetakula bw'ogaa nti nange neetakula nti oli mulwadde wa nsigo. Buno bubonero ate obubonero obumu oyinza okwesanga bukwatagana n'obulwadde obulala. Kati buno obubonero bwe ngenda obbagamba bwonna bw'oba obuyina oli most likely nti naawe ensigo esobola okubeera nga ndwadde. Buli bw'obeera nga muscles ze tuyita cramps mu muscles, ekintu ekyo nayo kiraga nti omuntu oli mulwadde wa nsigo. Okusesemasesema n'obeera nga olyayo katono n'osesema, that is bw'obeera nga toli lubuto naye gwe n'obeera nga buli ky'olya oyagala kuzzaawo oyagala kusesema, ako nako kabonero ka nsigo nti ensigo yo ndwadde. So manya bw'oba tolina lubuto naye ng'osesemasesema manya nti nno oyinza okubeera nga olina obulwadde obwo. Symptom ekyasinze obubi ate ekyasinze okubeera nga bwejja teddayo gye mulina okwegendeeza kwe kuzimba ebigere n'amagulu ne mu feesi n'obeera nga obulubadde. Kasita otuuka mu stage eyo okuwonako okuggyako nga bakukyusizza ensigo tekutera kubeera kwangu. Era mwegendeeze buli mulwadde w'ensigo yenna azimba abeera n'amazzi muli. Amazzi ago ne gabeera nga mangi ne gayitirira kakana ng'afudde. Bw'obeera ng'enzisaayo si nnungi kuba mpuliddeko awo nga bagamba omuwala ono yalina obuzibu mu kussa. Sitole eyo ndowooza taata we yabadde agyogerako. Yalina obuzibu mu kussa era
era bw'obeera nga olina obuzibu mu kwebaka kati bw'oba otunuulidde ebintu bino byonna omuwala oyo abadde nabyo kyenva ngamba nti nsuspectinga nnyo nti omuwala ono abadde mulwadde wa nsigo abadde yeetakula abadde asesema abadde yazimba ng'era bwemulabe mu bifaananyi ate era ng'agamba taata we yagambye nti yali tassa bulungi simputomu endala oba akabonero akalala kwe kubeera ng'olina okulumibwa mu lubuto ng'olubuto lubeera kuluma n'okulumibwa omugongo bappeyini eyo okuddukanadukana nako kabonero kalaga nti n'ensigo eyinza okubeera nga ndwadde olusujjasujja olwo olutatadde nako kabonero kakubeera nti oli mulwadde wa nsigo newabeerawo omuntu nga weerumika nnyo omusaayi gukuva mu nnyindo ogaine nga neerumikalumika nnyo eyo nayo sayini n'okubeera ng'ofuna rush okubutukabutuka okwo nakwo kubeera nga oli mulwadde wa nsigo kakati tugenda kubeera nga tweyongera okumanya obulwadde bw'ensigo buva ku kiki ekyalireetedde omuntu okulwala ensigo ekintu ekikyasinza okubeera common okulwaza ensigo omuntu bw'obeera ng'oli mulwadde wa sukaali omuntu oyinza okubeeraawo naye nga kakyangu obeerawo ku nsi toweekebezangako oba olina sukaali oba tomuyina mwegemese mwekebeze obulwadde bwa sukaali obulwadde bwa sukaali buleeta ensigo naye omuntu bw'aba yabulabirawo n'abujjanjaba ayinza obutalwala nsigo n'abeera nga ajjanjaba obulwadde bwa sukaali mu kubujjanjaba ne bulema ate kubeera nga bumulwaza nsigo naye ng'obulabiddewo omuntu alina pressure naye aleetebwa okulwalibwa ensigo kyobulanga waliwo abalwadde ba pressure nga bw'aba tamiza eddagala eryo likamula mu mazzi nga naye atandika okuzimba ebigere abalwadde ba pressure abamu nti bw'aba tamize kaweka ako kakamula mu mazzi kabeera nga kajja muleetera okunyambala ennaku nga 3 nga takamize kabeera kamuleetera okubeera nga azimba ebigere ekirala ekireeta obulwadde bw'ensigo kiyinza okubeera nga kiri genetiko oba nga bakuzaala nabwo obulwadde bw'ensigo mulabye abaana abato n'abeera nga bamuzaala n'obulwadde obwo bw'ensigo n'ekirala bw'obeera ng'olina problem mu kaseke akafuuyisa nabwo kireetera okubeera nga ojja kulwala ensigo nga bena bagambye ensigo tukatwale nga akasengejja so bekalemerwa okubeera nga kasengejja fluids ezo ojja kwesanga ng'otandika okuzimbulukuka omulwadde w'omutima naye obeera omulwadde w'omutima naye kiyinza okuviirako n'olwala ensigo omuntu akozesa drugs n'obeera ng'okozesa ebiragalalagala ebyo nabyo bikuviirako okulwala ensigo okubeera nga toyina musaayi ogumala oguflowinga ku kidini kubajjukira omusaayi guno nagwo gwetaagisa buli ogani y'omubiri erina okubeera ng'efuna omusaayi ogumala omusaayi gutwale nga oyiro mu yingini y'emmotoka bwabeera nga oyiro mutono mu yingini y'emmotoka patisi ezimu ojja kulaba nga yingini ekuba nga oyiro omu tatuuka kusinda head gasket tatuukayo waggulu eyo emmotoka ejja kuba omusaayi bwe guba tegumala ogutambula paka ku kidini nga tegumala kidini tefuna musaayi gumala naawe obeera likely okubeera nga olwala ensigo n'abanywi b'omwenge mwegendereze gwe n'obeeraawo nga buli kika ky'omwenge oyagala okinywako oyagala okunywa kiri oyagala okunywa kiri oyagala okukozesa ebiragalalagala nabyo buleetera obulwadde bw'ensigo katusabe katonda alamuze patience aroho
ekisa n'omwoyo gwe agulamuze ekisa amuwe ekiwumulo ekyemirembe amusonyiwe n'ebyamusobako. Mujjukire n'okukolangako exercise. Nja kubijja wano babuulire kadaama oli mu luumu yo osobola otya okukola exercise mu luumu yo. Bw'oba otambula ng'otambula abakuyita ne bakuyita eri n'otambula naye ng'entambula yo y'exercise si kutambula ng'ogabattuka wabula otambulira mu exercise naye ng'otambula awo naye nga mutambula exercise. Mwetaaga exercise, mulina stress, mwetaaga ekintu ekibakaaminga down n'obeera nga tolina stress eyo kuba bino byonna bivaamu ng'omuntu agenda tolina pressure. Nze Buwarabu n'okoma wano Uganda ng'olina pressure olwa stress, ono akuyita onagira bwati onakola bwati onakola bwati emirimu gye mukola omanye nti giyinza okubaleetera obulwadde nagyo. Tujja kweyongerayo n'emisomo gyaffe. Kitalo nnyo ddala.